Shiki mnana. Ekiro mzee. Mwendi ize kyekitambula bro. Tuli ku kyalo tulaba nsi. Naffe twakedde ku nyuma tuli mu Nnaamu. Taxi baazitugobeddeko e Kampala kati obulamu butambula. Ayina singa gavumenti ebadde ngezi teyali zizizaawo yekabadde akawenda akazigobera ddala ne booda. Ate nga ffe tuli mu kusaba Nnaamu abeere wa buli mwezi. Leero waabeera e Munyonyo, enkya abeere e Masaka, luli abeere e Jjinja. Olabe embaga. Buli kimu kiba kijja kutereera. Mwabamanyi mubala. Kale, Extra Digest mugoba nsonga butyo tutambula tuli ne Kim Nana Dubai. Twagala okumanya ki ekigenda maaso olwaleero bannayuganda abali e Dubai n'abeetaaze okumanya biki ebigenda maaso. Of course, emabega awo bibadde bingi ebibadde bitambula ku bannaffe abali e Dubai. Twalaba Bed Space awo yatabuka n'okwagala okumanya oba visas zikyaliyo oba zikyali restricted. N'okumanya okutwalira wamu ki ekigenda maaso. Akimunana. Yo. Kyekitambula bitambula bulungi. Alhamdulillah tetulina buzibu bwonna bitambula bulungi. Nja kusooka nkwebaze nti mwebale kutunoonya mwebale twagala nakukkiriza kumpa chance again to come back ku Extra Digest mugoba nsonga. Nja kubasooka mbakulise nti mwebale kutuuka mu mwaka mujja. Sisobola bakulisa mwaka mukadde kuba guno mpya simanyi bye guleese. Tomanyi bwe guno atambula. So pozi n'okwebaza abantu abeekuumira ebbanga lyonna ku Extra Digest mugoba nsonga. Dubai kiri kitya? Mbeera ki eri awo? Dubai tuli okay, tuli mu kakalabya, tuli mu tutambuza winter, tugenda tugifundikira essaawa yonna tujja tugivaamu. Then tudde mu mbeera yaffe era ey'akasana nga bulijjo naye nga Dubai talina tabu so far. Abamu ku bannayuganda abali eno beesittala ekifaananyi kye musiiga Dubai. Baga nti bannayuganda lwaki bituuka ku bannayuganda ng'ate waliyo amawanga amalala, waliyo abanigeria, waliyo abanakenya, naye always bannayuganda. Mubala kati. Muganda ekansooka nkubuuza ekintu nga bw'okyogedde nti waliyo amawanga mangi eno e Dubai. Nti bannayuganda kaŋŋambye nti oba tulina bubezi kangayite tulina amaalo g'essimu. Nti twagala nnyo okulaba nti buli kintu kyonna kye tulabye twagala tukyogereko, twagala tukikopitingeko, twagala tukupositinga ennyo, twagala nnyo ebintu by'otulaba. Si ffe ffekka abalina amasimu ate si ffe bannayuganda abakola ebikolobero oba abakola ebintu ebibi. Abantu bangi nnyo wano bakola ebintu but bo tebalina budde obwo nga bannayuganda budde bwe balina. Nti bo buli kintu kye balabye n'ekitali makulu ayagala akikwata akiteeka online. Nti problem gye mulabye okulaba nti mulaba ebintu ebyo ebisinga just misuse ya internet bwe tugikozesa. Smartphone ziri mu mikono emikyamu. Kyova olaba okulaba nti embeera eyo nayo n'ogiraba. Ne bw'otunula emabega emyaka ng'ebiri emabega esatu Dubai bw'atyo si bw'abadde. Era tubaddemu ng'era n'amasimu mwegali. Naye kati apu yamwe eyaleeta obuzibu eyo yasinza okuleetera ddala obuzibu eyo. So naye nga ekirungi ekiriwo nti teeka wano e Dubai likola. Bw'opositinga by'opositinga gavumenti bw'etuukira ekiseera ng'ekwetaaga ebekufuna. Era bangi be bakutte olw'era kundi video ze bapositinga ebintu bye bakola ku social media accounts zaabwe. Bed Space nayo bagirondoola. Bed Space omwana oba yo baagireka. Bed Space of course tosobola zigoba. Bed Space tosobola zigoba Dubai kubanga bannayuganda bakase babeera mu Bed Space. Buli nsi wano eno ng'oggyeko abantu abo abamu nti bali Europe ate nga nabo abamu ku bo. Teri muntu wano ate baka mu Bed Space. Bangi bazeebakamu. Era tosobola zigobawo kubanga wantu awatandikirwa nti ensi engeri gyeri nti yakunoonya ssente n'amasanyu. Kati omuntu atasobola by'amasanyu alina kudda eno mu kunoonya ssente. Kati ate ekireetera Bed Space ezo nti ssente z'oba ofuna ebiseera ebisinga
oyinza okugamba nti ofuna omusaala gwo gw'oba ofuna nga tegusobola ku affordinga kupangisa room namba. Kati ng'okusobola okufissa omusaala olina okuba ng'osula mu bed space. Lwakuba nti ate bed space abamu bazifuula maka nti bewasirizaamu era kwe kulaba nti mukwewasiriza mu bed space y'embeera eyo gye mwalabye yaviiriddeko oyo omuvubuka eyakoze bye yakoze. Naye nga bed space zo tosobola zijja ate tezirina buzibu kubanga we wantu awatandikirwa si buli muntu ali mu Dubai ndasobola okusasula room oba apartment. Naye omuvubuka kyeyakoze ndowooza naye ebeera misuse nti smartphone eri mikono emikyamu kubanga emizi ebiseera ebisinga mu mukwano naye they are always recording kino wano kwata wano namuwulidde nga mukwate. Anti ensobi kyekyo kintu kyegambye nti enkozesa gye tukozesa amasimu oba enkozesa gye tukozesa internet. Kuba gwe toyinza kuddira fine omukazi okwenda tekisookedde wano Dubai nti ago mawulire mbu yayenze. Ne Uganda musibiraga enkya n'eggulo be baakwatidde mu bwenzi mu bifo eby'enjawulo. Naye ekyabaddemu kyo era kyegamba nti ekiri misuse kwe kuba nti ate nannyini mukazi yagenza okukwata omukazi yatuuse n'agamba n'oli munne nti ndikodinga waneeno. Bannabe nti wange. Tegera kati eyo misuse. Ate ekintu ekyokubiri gwe omukazi gwe okutte nti omukwatidde mu bwenzi nga bw'abadde amuvunaana teyajja naye. Sigwa omususulira visa. Nze nabadde mmanyi baava eno nga bafumbo. Engeri omusajja gy'ayombamu. Kamanyiro k'abavubuka oshegeera. Omukazi omusanze kuno kitegeeza omukazi oyo bw'aba yasazeewo n'agenda ayende olina obuvunaanyizibwa bw'otamuwa bumala gy'ali. Kati kaagende eri awala gye batoopingira siwagira kya bwenzi ne just ngezaako okulaga nti ebimu ku biyinza okuleetera embeera eyo okutuuka okukola ki okubaawo. Naye nga mu byonna ono kye yakoze kyabadde kikyamu era vidiyo eyo kweri etambula era singa mukama anaamuvaamu either neegwa mu bakama be netuuka mu mikono gy'abakama be oba poliisi n'egigwako bagenda mukwata kubanga ekisookera ddala nti omuwala oyo yennyini n'omuwala ne bwakwera bukezi ku makya n'agenda ku poliisi n'amuwaabira yamwembalasinga. Alina olukusa ku privacy ye. Alina olukusa era baba bagenda musiba okuna musango. Omuwala ne bwagamba bugambi nti yabadde andeepinga kuwulidde omuwala ali bwereere ekifaananyi kyalaze ono ng'amusikambulayo okutegeera. Asobola okugamba nti oli boyfriend we bwe yabadde naye ono yabadde ayagala omurepinga in case okitegeera. So kati ebyo byonna byonna abavubuka abamu ebiseera ebisinga nasooka kirowooza kiyinza kuddako ye akola bukozi kintu kyakoze ye yakutte vidiyo ate nekikunyisa nti ku bye nasembyeko okutegeera oba bye nasinza okutegeera nti ne vidiyo yennyini yabadde agenda ng'agisharingira abantu abamu. Eyagikutte? Nemukubidde ku simu. Namukubidde simu muvuka mumanyi bamuyita Josh. Kwanza namukubidde simu nga muvunaana nsonga bbiri. Ensonga esooka gye nadde muvunaana nti ffe tulina nze nina akakwate n'eddagalaasi ku brand Purple Party. Nti okukola bye yakoze ng'ali mu t-shirt ya Purple Party kye kintu kikyamu. Aba yalaze nti ali part of Purple Party. Otegeera ku brand yaffe aba agitte y'erinnya. Ate the other thing gwe ne weekera ne weeyita ekintu ky'otali n'ogamba nti nze ndi mukozi w'NBS. Okitegeera? Si mukozi w'NBS. Si mukozi w'NBS kye kyogera with David. Yakikoze gwa brand gye yabadde ayambadde nti Purple Party tumanyi nti nannyini w'NBS. Okitegeera kati ekintu kye namugambye kuba namugambye gw'okeera otya ku makya n'obeera mugundi mu t-shirt ya company. Ate oyogera ekyo kati wati oli n'akeera ku makya n'agamba nti waliwo eyaguze otte brand ye. Of course kubanga ebitambula ku social media byonna bigamba omukozi w'NBS. Okitegeera naye nga si mukozi w'NBS. Era ekintu kye namugambye era essaawa yonna nja mbalirizingira vidiyo namugambye kola vidiyo oveeyo weetonde nga weetondera ebintu bitongole ebyo weetondera NBS weetondera ne Purple Party nga brand okuba nti gw'okiralifayinga toli mukozi w'NBS. Kuba abakozi b'NBS tubamanyi bamanyikiddwa ensi yonna. Okuba omukozi wa kampuni aleeta ID. Kati kyekyo ekintu kyegamba nti eyo naye misuse eya
smartphones zetukwata mu ngalo. Nebo abakyala bw'abanga ali mu mukwano ne gundi ye tasobola kukkirizaako nti katono gwendi naye oba ekyamutwaleyo kyekyo kwali kunoonya ssente ng'ayita mu bwenzi. Anti ebintu bya mirundi ebiri. Ekibuzo ekijja okusooka okwebuuzibwa gwali wano banza ali wano nze kimu ekyandeeta Dubai ki? Kye kintu ky'olina okusooka okumanya okusooka okwebuuza. Bwe mbanga ekyandeeta Dubai najja kukola, that means focus yange erina kuba kukola. Kibanga ekyandeeta Dubai najja ku bwenzi, focus yange egenda kuba ku bwenzi. And sijja gamba nti omwalo oyo bayajja ku bwenzi. Omanyi situation nyingi ezireetera embeereza okutuuka okubaawo wano e Dubai. Ayinza okubanga yali alina omulimu gwakola ne bamugoba, mulimu ne gugaana, kati nga mu mbeera ey'okusobola ogamba nti asurviving oba okusobola okubaawo alina kufuna muntu gwakola ki gwabeera naye. Kuba ezo embeera wano nyingi, nti ezo embeera nyingi wano weeziri nti abantu batuuka okubanga atya n'okudda ewaka kushegera nga amanyi kye yaleka ewaka, kati ate alaba bw'anaatuuka nga emirimu giganye, embeera eganye ataddeyo. Kati okubeera mu stress depression asalawo n'agamba mbadde kangira mbeera ne boyfriend we nga bwengiye ekidda kutomanya mugamba ayinza okunta emmere ekkuba eddala nenfuna ate ekirala ekiddako. Oshegera. So naye ng'ekikulu kya byonna tekiri nti oba yajja wano mu byabufumbo nti yajja kufumbirwa. Era naye sikakasa nti kyamukozesezza ekyo yabadde bwenzi. Eteeka okuba nga mbeera yamuleetedde okuba nga akola ekyo kyonna kye yabadde akola. Batugamba nti bannayuganda abasinga bali mu overstay. Obuzibu buliwa? Bali mu overstay, tebali nyuwinze. Ekyo kituufu. Buli kaseera emitawaana gyeyongera. Ekyo kiri 100%. Ndowooza bannayuganda visa bali ebitundu ndowooza nga 3/100. Sure. Ebitundu 7/100 byonna biri mu overstay. Reason being nti visa zino baazijjawo ez'emyezi 3 ne baza ku visa mu myezi 2. Ate ekirala ne bakyusa ne system ya visa change nti emabegaawo before 2000 eri nga COVID tannajja. 2019. Visas 2019 yayo. Visa ze Dubai okukyusanga visa era wamalanga kola exit. N'olinya n'okuma n'okomawo ne baleka bakukyusiza visa. Kati then visa bweza COVID bwe yajja ne bakyusa ne batandika okukola inside visa change nga temufuluma tekikwetaagisa fuluma. Kati ndowooza bwe kyatuuka ekiseera ne bakijjawo ne baddayo ku system eri nti olina okukola exit oba gye bayita A to A visa change. Kati ekintu ekyo ne kituuka nti sente omuntu ayinza okulinnya najja nga ajjidde ku visa ya myezi 2 najja n'anoonya omulimu ne gumubula in a period y'emyezi 2 n'atuuka talina sente, anoonya zaakulya nga y'omuntu, anoonya sente za kusobola kusula visa ewedde. Kati nga tasobola kuba nti omuntu talina sente za kulya, talina sente za kusula, ate naba nga agenda kusobola okwaffordinga ez'okusasula visa. Oshegera definitely of course ekitaka abayingira buyingizi embwati. Oshegera aba agenda mu overstay. Kati ekyo ne kiba nti tekijiddeko oyo yekka, mulimu n'abantu abalala wano abajja, oli n'abalira omuntu najja wano eno, mulimu ajja nga azze nga tourist n'alemera wano. So ebintu bingi nti ate kati bugenda n'otunuulira n'embeera gye tweyisaamu etuleetedde okuba nti Abannayuganda abasinga bagobeddwa oba tugobeddwa ku mirimu olw'embeera gye tweyisaamu. Nti kati bw'otunuulira vidiyo ng'eyo eyafulumye eyoyo omuvubuka, kati teebereza singa baba bamukutte bakama be ne bagikwata ku mulimu, golooza kiba ki ekiddako? Definitely agenda gobwa ku mulimu. Kati mu kugobwa ku mulimu ne bano Abannayuganda abali ku mirimu emirala, bano abantu abalala bonna be banaagiraba tugenda kuba nga tuyisibwamu amaaso olw'embeera eriwa yenneeyisa gyetweyise. Ffe Bannayuganda tetulina mizi ku buli kintu kye tulaba twagala okupostinga, twagala okulaga ensi tuno aba likes banoonya likes abakome. Okitegeera nti ekyo kye actually mu byonna ekisinza okuleeta Bannayuganda buzibu it is simu gye tuviirako obuzibu bwonna. Wano mu United Arab Emirates mu mawanga agava mu Africa naddala nga baddugavu Livaloni bano ba Algeria abakyamu
Togera ku East and West Africa. East and West Africa. Uganda yense badde esinga okwagalibwa mu United Arab Emirates. Ekyo nja kyogera nti ku bbanga ly'emaze wano nti Abanayuganda ffe tulina bakama baffe tubatukolera Abawarabu. Nga kunnyonnyola nakubula nti ensonga lwaki twagala Abanayuganda abakozi bamanyi Oluzungu, bafaayo ku mulimu, balina empisa. Okitegeera. Ate nga ne bw'ogattako history yaliwo emabega back eyawa Abanayuganda ne UAE. Kati nga tulina that relationship. But relationship eyo tulemye ogikozesa nga bwe tulina ogikozesa. Ffe bennyini Bannayuganda ffe bennyini abali wano mu Dubai. Ne twettira chance zaffe bennyini nti olw'enneeyisa gye tweyisa n'embeera ze twetwaliramu. Yensonga lwaki nti kati abasajja abo batuuse ekiseera ne baba nga batukooye. Kyova olaba nti ne bwe ziba visa z'Abannayuganda kati saawa eno zidireyinga. Emabega awo omwaka nga gumu emabega Abanigeria ne babadde basinga okuba ku buzibu. But bo baamanya ekizibu kyabwe ne beebuulirira. Nga bakola effujjo nnyingi. Yes, beebuulira but criminality weeri nayo tekyali y'amaanyi nga kati nga ku Uganda. Nti saawa eno omuntu yenna okumunnyonnyola ekigambo Munnayuganda wano e Dubai. Buli muntu agamba too much problem. Okitegeera. Nti togenda kukeera ku makya osange Banigeria nga bali ku gundi nga bw'olaba nti ffe Abannayuganda tubeera ku byasi. Tuli awo tutunda byakulya, tuli mu kusiba nviiri ku union ebitoga biraba mawanga malala. Ebintu ebyo byonna gavumenti ya wano eba ebiraba. NSL modernized era bebeera ku system za kamera. Eraba buli kintu kyonna. Kati asooka n'abeereza n'atunula n'aga kati oli awo eri ku street atunda ebigundi. Sente azijja wezikola visa esasula wasula biki okitegeera. Kati ate ogenda olaba mu system nga Ugandan community yonna bweti eri mu overstay. Kitegeera olaba nti ebimu ku bituviirako ne visa okuba nti kati zikola ki zikwatibwa tezifuluma ezidireyinga. Kitegeera naye ng'ebyo byonna kati tekisobola kugamba nti kiriwo paka bbanga bwe lityo olw'ensonga sirikola mu gundi. Tebaawa bbanga ggere nga bwe bagamba nti no tutaddewo restriction y'okumala emyezi 3 oba emyezi 6. Bakireka era tebaakitugamba nti visa z'Abannayuganda tugenda zikwata. Wabula olaba bulabi mu system ntambula gye zitambula nti kati buli muntu yenna gy'ogezaako okusaba visa buli muntu akaaba visa zirofuluma. Ekyo kitegeeza nti wabaawo ekibonerezo kye bali tubonereza lwakuba nti kiba indirect tebasobola kireeta ng'okira nti kiri direct. Naye kati gwe omuntu asobola ovaala osobola okibala mu bwongo n'omanya nti ensonga bweti yetuviirako obuzibu bwe buti ne bwe buti. Tunulire ku mbeera y'Abannayuganda ova bawaana nti babadde babaagala nnyo bakozi beewaayo bafaayo okusoma Oluzungu basobole okwogerezeganya ne bakama baabwe. Olwaleero mirimu ki egisinga okuba common ali eyo e Dubai ali mu kuginoonya wasobola okutandikira mu 2024? Of course United Arab Emirates bw'ogitunuulira nze kwenda ku research wange gwe nakola nti emirimu egisinga okubaayo emingi it is hospitality. Enjogera hospitality omuntu asobola omumanya nti mwe muli housekeeping, waitress, waiter, chef, ebyo byonna ebyo ebintu abagwa mu kkowe eryo. Kubanga ensi majority esinga y'aba tourist. Hotels nyingi. That means emirimu egisinga okuba emingi. Then professional jobs mwegiri mingi but batono nnyo oluusi abeera ne qualification ezo n'afuna omulimu ogwo gwennyini. Kisobola okubanga olina qualification ezo ez'omulimu gw'oyagala naye nga tolina experience. Kuba ebiseera ebisinga baagala nnyo omuntu alina experience ya UAE ku mulimu gw'oba ogenda okukola. Naye emirimu egisinga okuba emingi nti emyangu gya hospitality. Tutunulire ku side ya music mwotambulira ebiseera ebimu. Tufunye okusomoozebwa okw'amaanyi mujja kuneena abantu abayimbi baffe ne mubatwala eyo temubasasula ng'olwedde baatuusedde eyo ne basigala mu kuyomba. Muyimbi ki abanja? Bangi bajjawo ne bagamba oyo yantwala yali tayagala kumpa ssente zange. Omulala nze Uliriza saagala musige kifaananyi kibi Dubai oba UAE nti bapromota ba wano tutegeka abayimbi ne tubatatasula ssente zaabwe. Kino mwali badde ate mwesiima na bwesiime oba mubadde mwali badde mutwebaza na bwebaza nti mu diaspora zonna okwetoloola ensi yonna teri diaspora esinze kuwa abayimbi Bannayuganda mirimu nga UAE.
Oshegera kati ekyo mwali badde musooka ne mutuwa credit on that. Ekyo ng'ovudde ku kyogamba nti tubawa ssente nti tubawa emirimu n'ekyokwongera okutumbula music industry yaffe okitegeera okujjangiro gitambuza kati ekyo saagala muntu akeera agambe nti ate nti baveeyo ne baclaiming kubanga abamu kuffe tesobola kulaga saino sobola kulaga inbox yange bayimbi bameka bali mu inbox nga ye agamba nti ayagala kujja kuyimba okitegeera nze nja kujja oba ozo bateziriwo bangi bitasobola keera kumakya kwogera oba gwesobola keera kumakya kwasanguza wano n'ekintu kiri ekintu kimu teri muyimbi agamba nti azze Dubai n'agamba nti abanja ssente kati gwe alinnya atya okujja e Dubai nga tebamusasulangako gwe bwoba olaba of course ekyaba muyinza okumuwako percentage endala ne mugamba tugikuwa otuuse wano nga security yo n'atuukaawo ssente ne zibulankana era bwe kiba kizzeewo ne kigaana tekirina njawulo na kye Uganda nti omuyimbi ekigaanisa omusasula ssente ng'amaze okutuuka wano kitegeeza ekivulu kiba kisaze nga tewali ssente balance okitegeera naye ekivulu bwe kiba tekisaze lwaki ate aba akola ki ate batasasulwa abatasasulwa ate ekintu ekyokubiri gwe ku percentage y'abayimbi abazze e Dubai bameka baba bavudde eno nga tebasasuddwa ssente zaabwe nga babanja era of course era abatasasuddwa batasobola kuyimba sho teri muyimbi musiru asobola kugenda ku kivulu n'ayimba ng'abanja balance okuleka nga omupromota nti oba Kimu yamutegesa amumanyi mukwano gwaludde naye amwesiga kati ekyo kyogamba mbu tulimbisa abayimbi tetubasasula ekyo kijaamu baali badde batwebaza na bwebaza okuba nti tusobodde okuba nti kati ssaawa eno Dubai music waabwe atandise n'okumanyikwa ennyo n'abayimbi bennyini nnyini okumanyikwa nti UAE yensi gy'osanze nti ereeta n'omuyimbi alina n'oluyimba olumu nga ne Uganda talina kivulu kyayimbako najja wano n'ayimba nga ne passport ye oluusi ababa tebalina na passport promota be UAE babakoledde ne passport asobole okujja okuyimba kati baali badde beebaza n'okwebaza because of that. Atunulira ku mbeera mu ddakiika ezisigaddeyo ntonotono waliwo embeera ezzeewo abantu abali eyo ne basuubiza ffe abali eno emirimu nti buli kimu kiri kaweeweevu jangu tugenda kuyiiya wano ebintu byangu mwezi gumu ebiri ojja kuba ofunye omulimu naye nga tagirina andi kati ebintu bya mirundi ebiri kuba kati bw'owulira omuntu alanga nti agamba nti atunda emmotoka ng'ate ye talina na mmoroka owulira kati gwe tosooka kwesaamu nze essaawa eno bwe nkeera ku makya ne gamba nti ngenda kufunira passport ya United Arab Emirates nga nze kennyini agigamba sigiina gwe tosooka muli n'okyebuuzaamu andi oluusi nze mba simanyi kati ate n'ekintu ekirala n'abantu oluusi abali ewaka eyo agenda n'akuteeka ku pressure nagamba n'ogenda n'omugamba oluusi n'omugamba nti ennaku zino embeera si nnyangu okwatemuko ogumiikirize kati ye ate alabanga gwe atamwagaliza nagamba gwe nga gy'oli lwaki nze nange kanzije nange njaguma nange njaguma n'ogamba waayi ate sente si zange jangu okitegeera kati ate amala tuuka wano nekyokya n'alyoka akijjukira n'agamba nti ekituufu kiri nti singa naguma n'ensigalayo naye nga emirimu wegiri Dubai emirimu egiri ekisobola kuggwamu egiri mingi nnyo lwakuba nti ate n'ekirala kati era nga bwegambye nti essimu eno yaleeta obuzibu nti life eri e Dubai ebiseera bisinga ereetera abantu abamu obutasobola kuwangaala ku mirimu agenda n'alaba nti alaba Kimu 24/7 abeera mu bbaala ali eno mu club ali mu kucakala dde nadde mba si cakala oluusi nze guyinza okuba nga gwe mulimu gwange kati ate gwe n'ogirabanga nti nze ali mu leisure time n'alowooza nti gwe oli mu masanyu kati ate ye ate nga naye ge yayagala edda kati ate mufo kyo concentrating mulimu omulimu addukako mudduke n'agamba owaayi naye kangende tandika okukola ki okubeera ng'oli kati kyekyo ekintu kyegamba nti ne bwe kiba kya bed space ffenna nange kamwa koogera nange nagisulamu ndowooza olumusi omwaka mulamba n'ekitundu nansula mu bed space nenjivaamu netandika obulamu obulala kale tweyanziza tweyanzege obubaka obusembayo mu dakiika nga 2-3
ekintu kyenja okusookera ddala okugamba abantu bannayuganda byonna abatulaba oba abatuwuliriza nti mulekere criticizinga nnyo UAE. UAE mutwogerera ebigambo bingi nnyo. UAE mutumanyi nga basekadaama, mutumanyi nga abalina emize emibi. Well, waliwo ebiriwo ebyo abalina ebyo, naye kati ssaawa eno bannayuganda abali mu United Arab Emirates tugenda mu mitwalo ndowooza nga 3. Okitegeeza Dubai oba mu UAE mulimu abannayuganda abafuna omusaala ogw'emiliyoni 7 ogw'emiliyoni 100. Muno mu Dubai mulimu abannayuganda abalina business nga balina za apartments wano. Bali mu real estate, balina strong business ezikozesa n'abantu abalala. Abantu bangi nnyo lwakuba nti bo si bantu ba kamera nti bakuvaayo kweraga, naye kati fe abamu betulabyeko betulinako n'obujulizi abannayuganda abali mu bulamu obweyagaliza ddala ng'era omusanga n'omusaana otakikkiriza nti munnayuganda. We bali wano waliwo abannayuganda bangi abasawo, we bali abannayuganda bangi abasomesa, we bali abannayuganda bangi ba managers mu bifo eby'enjawulo. Bangi wano tulina abannayuganda abamu abavuganiza ambulance za wano, tulinamu abamu abalina mu polisi za wano. So balekere ekintu ky'okutufuula nnyo nti Dubai tuli bantu basiru nnyo baba tulowooleza nnyo mu ebyo. Akakantu koolaba ebyo akakyamu ezo embeera z'olaba just eringa like 1% ku y'abannayuganda abamu abali wano. Kitegeera si buli muntu alivinga nti baba bali e Dubai tulimu eyo mbeera nti bali mu mbeera mbi nga bwe bakyogera Dubai ali bwati. Muganda wange Dubai it is very expensive even to live. Ali very expensive. Ati omuntu abeera ano nti ne bweba bed space yennyini bed space gy'ola gye boogera. Most of the people abantu abasinga boogera bed space ne tamanyi na bed space. Nti bed space ekitanda ekitandikirwako kitandikira ku mitwalo 5. Eza Uganda. Eza Uganda. Kati emitwalo 5 aga Uganda goloze Uganda mbani na nyumba yenkaneti. Okitegeera kati atenge gye emitwalo 5 nkubadde balizi ssente za kusula. Sina kubalira ssente zigenda kusasula mortgage wange nti n'okusasula wifi. Nyina okusasula amasannyalaze, owuliriza, nyina okulya, nyina okwetambuza. Kati roughly kigenda okutuula ekitone ennyo omwana wano aba ali mu spending emiliyoni namba ey'essente nga just agiteeka buteesi nti kulya na kwebaka. Nga tekuli nga just cost ya living tekuli bino byagamba nti aguzeeko kino olina okugula airtime biki. Kati baleka tatuyisaamu nnyo maaso. Okitegeera wano kino kyogera wano ku ssimu nkyogera wano ku media nga kwendi. Teri nsi mu nsi yonna nga y'abannayuganda dasipulessinga Uganda kuleeta waka ssente nga Dubai. Yes, eziva Dubai mu UAE tewali va ku mobile money ku bintu bisuubulwa ku bintu ssente sindikibwe waka. Baali badde n'okuba nti fene mu budget ya Uganda Dubai twali badde tulinamu ne budget eyaffe ey'enjawulo eryawo ng'erabiriramu. Yes, nkubuulira kubanga majority ya wano nene nnyo ebintu bingi nnyo ebivaana ebiyamba ewaka. Kitegeera kati so baleme tulaba nnyo nga bafeeri abagamba nti Dubai abali eyo simanyi bino bye boogera mbu basekadaama whatever it is. Buli muntu abeera ali ku kyeyo aba ali sekadaama. Kitegeera oba sekadaama oba kadaama. Okitegeera ati baleke tutwala nnyo tuteeka nnyo mu mbeera eyo. N'abali ene Dubai abaana abamu boolaba ene Dubai bangi balina bye basinga abali e Uganda eyo. Ate nga be babeera ebaga nti bano bakadaama. Okitegeera. Tweyanzege Kim. Tujja kweyongeza mu mbeera yonna. Tujja kuba tufuna akaseera ak'enjawulo okutuwa updates eziri e Dubai okumanya bannayuganda abali eyo tusobole ate okubalinkinga n'abali mu Uganda n'abali mu mawanga agasigadde agatali UAE. Bwetyo bwe tutambula Extra Digest mugoba nsonga Kim tujja mweyongeza n'abantu abalala bonna abanaaba basobose. Nze Sesanga Bate the Great kankwagaliza akaseera akalungi. I salute Kim. Okay.